mwezi nga 13 nabatungira mu Valentine. So imwe abagalana wobone isimu ya mwagalwa mwino ngevireku ngomana nti okukwenda takwetaaga. Ate ebirabo kyo boyfriend oba girlfriend bajja kubitonera bakazi bali mu numba. Ekyo bawo ko kidi. Otageza walozo tukira bawona achimpa zengi twalira wa mama w'abana. Zeno okunweza yenvirire. Twina ne kiravulavu kya Valentine. Kiriwa wano kuna basa. Bugembe ga 14 ku lw'omukaaga ku Severs. Kale. Tutandikire kuna mawulire gemu nago mugampe. Imwe bwere muluga sunsulanga. Kakati Speaker Parliament y'eggwanga Uganda Anita Mongo pressure mweyongedde. Era ndajja kumweyongera ino. N'akabengo kaida kumwesiba. Pressure mweyongedde. Nga kaluka kokulonda Speaker Parliament katuuka. Katandise okubinda. Kati olwaleero akunganyiza NRM aba independent abayitamu be bayita NRM leaning. Nga bawangula kalune nga ba independent abakunganyiza n'abatwala ku kitebe ky'ekibiina eky'NRM wali ekyaddono ku luguudo lw'ekyaddono mu Kampala n'agamba nti wewa waliwo ebyaliwo ne bamibakadi ne bajja kuba namunigira naye bakyatukkiririzaamu era abantu baffe nnyo jjukira nti kati saawa eno Speaker mu njogere nnyangu ali mu kalulu ak'okunoonya okudda mu kifo ekyo alina okukwana ababaka bonna kuluna engoma ejakula jukira abantu bangi abazze ku kifo ekyo ate Speaker badde bagera bamukuba amajju wanoga nti engeri gyakubiza mu Parliament alimu obusosoze akola mu kino so kakati akalwa alina okukanoonya esente alina okuziyiwa anti ife ebintu tubirengala tayebwa bwe bajja okuwa bwa Speaker ekisooka tawaga tituligano meeting gye baalimu oba oli mu meeting gye bambi kiwonze mumaze okukola meeting gye baalimu NRM baali baagala tayebwa ne mukama wa Anita Mongo bona babeere kati ne Mzei naga nti mubawe ekisanja kubanga botunulira okuviira ddala mabega ebisanja bibiri bazze bawa ne kadagale bamuwako bibiri nga deputy bamuwako bibiri nga Speaker so kakati Mzei naga nti naakubiriza ati mubeere bakakamu mubawe ebisanja ebirala bibiri akalulu kano katuvaamu kano Speaker abantu betababeereire mu wikiriza loba azira abantu be babeereire mu era abantu be bona abaali bamwegemye ku bwepa bona bamagalika ekigbo yabeera mu omuntu ogwo Saalongo ebusogo banagena nani no yona bona wazira omuntu gwe yali naye nga ali kufa naye nti wuno omubeereire mpaka kusaawa esembayo so kino kisobola okuleeta obuzibu kusaidi kubana bano baba abayidi bayaka ate abayaka bali n'ababaleese bano balonde mu baali ku kitabo simanyi kitabo mu kibiina ekya NRM balina enkola yibwe engeri gye bakolamu ebintu Nobert Mao wobanga olingiriire obumanirivu bwe mu nsonga eddeby'obufuzi buli kimu n'enkolagana gy'alina ne President Yoweri Kaguta Museveni oyinza okulowooza nti atuuka n'okuba Speaker but tayida kuba ekisanda kino nga olukiiko lwa SEEK Central Executive Committee mu kibiina ekya NRM we baatyama baendoosinga Raytonali Banita Anita Mongo ne mwine Thomas Tayebwa bakuba nti bawona basaana okusigala mu bifo ebyo bakoze eki bye babeiremu ate mu kibiina ekya NRM waliwo ekyetweta continuity nti bo baidde engeri gye bagemamu ekintu kyaibwe era waida kubawaawo okuvuganya abo boogere bati ayira tulijjamaliriza ng'Amongo asigere ku bwaki kuba Speaker idukira n'ekisanda idukira yajja mu kisanda kya mukamaawe tikyo ekyomugenzi Olanya waafa baali bamaze okupanga nti Olanya aida kufuga ebisanda bye bibiri then Amongo afuga ebisanda bibiri ebya deputy speaker amalidde kubwaki kubwa speaker aho bakikatinga short ngamaze okuba nga avawo so kyendi kwenda okakasona ko lwaleero oba gatona oba kaka tiri muwagizi wa Anita Mongo aya Mongo nalijja okusigala nga ni speaker bali jamu ekisande eki ni Thomas Tayebwa asigale nga ni deputy speaker kati kwolwo Mao waneira kuba Mao ndibona NRM eri kumulingirira kituufu aida okuba ngaira wa mu bisere eby'omumaiso okitegeera niwakwera alikula okwogera kwa Mao enjogera eteyinza kumuweesa bwa Speaker enjogera yo kwogera ng'ogeregerera booti wakati bw'otunulira Mao enjogera ye ya Segona ya Ibrahim Ssemujunganda ye ya Brandon Kintu Musaayi Muto ye ya Asumani Basaalirwa Mao just mumani omuntu oliso mumani ngwedi okulooza ng'osinga ku abantu abandi wabaawo embeera eyo yogera kuba Mao amazima gene ate abala byogera mu bantu awire mu byobufuzi Mao aid mali batwamulira ira kati Mao waliwo ebimu byalina okusooka okuyiga kuba ajjukira ali munda mu kibiina ky'NRM bakukusa batya etteeka n'oluyisa
oli kukusa otya mu kaveera n'olitwala palamenti eriyita alina okuyiga ensonga ezo kati wane ekintu aba kiguddemu twabona kulula ati DP ya green aye chenche ba ya yellow kodi wabuliranga byabikuku byawe yabimali